Mukabifuba okwongera okutumbula n'okwetandikira emirimu mu ggwanga ekitongole kivunaanyizibwa kutunda n'okugula ebintu bya gavumenti ekya PPDA bwe kikoze omukago ne Vision Group bwe bategese omulesi bagenda okupangulira abantu ku ngeri gye balina okwetandikira emirimu n'okugiwandiisa. Mu mwolesi guno bagenda kukobola ku nkola y'emirimu okutendeka abakozi n'okuyamba ku ngeri emirimu gitambula mu bitongole era nga bannayuganda bangi bakuganyulwamu. Omwolesi gugenda kubeerawo ekkolero okutandika nga 8 omwezi gujja kukomekezebwa nga 10 omwezi ogujja ng'okuyingira kwa 15. Abantu abagenda okujja mu mwoleso bagenda kuganyula mu bintu by'okumanya entandika y'emirimu okumanya engeri gye bawandiisa mu bizinensi okufuna ttenda n'ebirala. Abamu ku bavugizi betogedde kuno bategeeza nti basizeewo okwegatta ku Vision Group okulaba nga bannayuganda baganyulwa. Vision Group ekintu kyemukoze mulaze Uganda example nti buli omu ayagala kulaakulanya eggwanga alina okuba nga ajja n'akola bizinesi. Tusaba buli omu ku level yo gy'oliko ojje mu mwoleso. We produce cooking oil, soap. These have been, I think our directors, the shareholders have been foresighted. We want to be able to expose it to the different Ugandans so that they're able to appreciate what the manufacturing industry in Uganda is. Kuli ebyensi mu Vision Group Augustine Tamala atendezza enkolagana ennungi gye balina ekitongole kya PPDA. PPDA babadde banywanyi baffe kuva dda si kutandika katembo olw'okuba tulinawo omwoleso. Babadde batuyamba bulijjo okutulungamya engeri gye tuba tukolamu emirimu gyaffe nga tuliko bye tugula oba bye tutunda. Batutendekera nno mwatuna ku bwereere. Babadde bantu bagonjebwa nnyo mu kulaba nga Vision Group kyekimu ku bitongole ebisinga okutambulizibwa ku bwerufu good governance. Akunze abantu okujjumbira omwoleso guno nga gutandise. N'olwekyo tukubiriza buli muntu omwoleso guno tegukuyitako ojja kutegeera engeri gy'osobola okukolamu ensimbi ng'okwatagana ne gavumenti n'ebitongole ebirala. Tubaliniridde. Yakolanga kuli ekitongole kino Dr. Lozia Sibalanga mwezi gwategeeza nti bingi ebigenda okubeera mu mwoleso guno nebaza Vision Group olw'okubegattako. Nkobola buli omu yenna alina bizinesi analina bizinesi ajje kololo. Twinga PPDA tumuyigirize gavumenti oyingiramu otya kuweereza bizinesi. Ajja kubeera yabayibala ku kagere owetaaga ki kuyisa mu ttenda ya gavumenti. David Tamale yakusakidde eggule lino.